buli muntu alina olusozi lwe. Osobola okusanga omuntu ng'emmotoka ennungi agirina, ennyumba ennungi agirina, sente zisiiba ziyingira, naye ng'alina olusozi lwe. Ate nga gw'oli eno weegomba obulamu bwe. Naye nga bw'aba akugambye nti jangu eno tuwanyise, nkuwe kino otwalirako na kino, luno olusozi nalwo olutwalirako. Nze ntwala obulamu bwo, gw'otwala obwange n'essente zaako n'ensozi zaako. Kwolwo lw'ofubutukayo ng'otegedde nti wadde tolina ssente, Katonda akwagala. Wangi? Kwolwo lw'ofubutukayo ng'otegedde nti wadde tolina ssente, Katonda akwagala. Nsobola okuwa ekyokulabirako eky'omuntu omu, famire ye tejja kunyiigira, kubanga njagala, naye njagala era ngisabira era nagisabiranga nga n'omuntu oyo akyaliwo. Omugenzi BMK yalina investments mu Uganda n'ebweru wa Uganda, ne kaakati zikyaliwo ziriko mannya ge. Yatuuka akaseera nga ssente zijja naye ng'ennaku zikendeera. Hotels nga weeziri buli kimu kitambula. We twatandikira omusabira, Mukama yamwongerayo emyaka ng'esatu bwe twasaba. Naye twagenda okusaba ng'asigaze ennaku 3. Nga bamugambe kati alabe buli kyayagala okulaba, alye buli kyayagala okulya, anywe buli kyayagala okunywa, kubanga asigaze ennaku 3. Nga kansa amubala embiriizi. Ozali Texas biseera ebyo. Nze olulaba ekintu mu mawulire kasita kibanga kiri ku muntu, sifaayo oba mulokole oba si mulokole, sikwagaliza kintu kibi. Era mba njagala nnyo Katonda abiyingiremu otegere nga luwo Katonda. Era yasindiikirizaawo omwaka ne gugwa wali, omwaka ogwokumi ne gugwa wali. Twayogerako ku simu n'angamba baŋŋamba wansabira. Konze bwe buvunaanyizibwa bwange, ogwo mulimu gwange ddala guli mu musaayi gwange. Si profession wabula calling. It's a calling. Naye kuba akafaananyi omusajja omugagga ng'oyo. Ebintu byalekeera bikyaliwo bigenda mu maaso bisigala. Naye ani mu Uganda eyali ayinza okwewaayo bawanyise obwavu bwo bukomaawo bwokkiririza? Hoteli za BMK zonna zibeere zo ne kampuni ze, kati gw'otandika okubala ennaku ne ssente. Abakozi bonna nga bali wansiiwo, hoteli zonna zizo, kasente konna akayingira kako, naye ng'osigaza ennaku 29, 28, esigadde 26. Ate tewali byaga nti ate kati ozaayo. Tozaayo, okiyingiramu gumu. Okitegede kye ŋŋamba? So mwannyinaze muganda wange, mukwano gwange, omukkiriza, omulokole naawe atali mulokole, sooka wejjemu abo Katonda baatayagadde, akwagadde. Katonda akwagadde. Olina ensigo nnamu, olina ekibumba kiramu, olina akawago kalamu, wenna oli mulamu. Bayibuli etugamba bweti, Zabuli 3:7 tusanyukiranga Mukama naye anakuwanga omutima gwo bye guyayanira. Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Sanyukiranga Mukama naye anakuwanga omutima gwo bye guyayanira. Naye gw'osula ekyeggulo omulundi gumu n'otunyiigira ffenna Katonda n'omunyiigira, buli omu n'omunyiigira nga tosalikako musale, naye ng'omulala anoonya mutima. Omulala anoonya ki? Emmere weeri, n'eba noonya omutima. Ani atunda omutima? Ani alina omutima? Omutima gunaafubutuka wa? Omulala anoonya nsigo. Ensigo zombi tezikyafunctioninga. Kati ate n'osangayo omugwagwa nga yaga ndi babeerawo abagula ensigo mbaguzeeko emu, gwe wagigula mmeka?
so katonda akwagala era yakuwaniridde. God loves you and he has sustained you. In everything that you do, show gratitude to God.